Alright, tugenda maaso Bumala Studios bakutuusizaako tutandika butandisi natenga bulijjo nagambye minze nkwereza Rafael Busura film egenda maaso tutandise episode 12 twagala kubanga tumanya luddaje bigwera omuzimu tegunasasulwa ate munyiivu gubadde ennaku zino tegukyajja nnyo kati gutandise okukomawo yukira gwina gwe gwalaalika ne gumugaana neetaaga emitwalo 5 gwagende wa mama we nga mujjanjabe oli n'abikola bya kasoobo ate omuzimu tegwagala kusooba woda ni woda sindiyo mayombi nagambye tulaba gululuma ene episode 12 egenda maaso natenga buli nagamba okuva mu Miss Productions Uganda Bumala Studios kwe tuli egenda maaso kakati Kyankwanzi Kiboga District gye tuli emberebezi yonna gye tulaba eno gyetandikira kazaala bulwa tuba tuli awo ono badde awula ekisulo ekimusula ekyokulaba kumbe ng'ono yajja nange etsanyusa nnyo okulaba n'amugamba obedde ebisulo byonna bindi bubikumbe biranga gwa n'atuuka kyana kyattunga kyanyiridde bannange ondiddeko emmere y'ekibuga n'emigaati onyirira wekka n'amugamba w'ekibuga asanyukirawo yeetiseko endinda yabuuza oba mama Naalu gyali ennaku zino abadde mulwadde ebiseera ebyo gye byavaako ekimbe kyamukubamuko n'azirika era kwali kusaasira kwa Mukama Katonda okudda engulu naye mbu yali ayisaawo kati amugamba kansooka endabe mama Naalu nzija n'amugamba tosoose kutuuka kakoyi n'apaana nzija ono kwe kuyingiza ensawo ekimuleesa ensonga ya mu bwangu kakati tuddako eri Kagege ne munne n'amugamba omanyi mwana n'amugamba ebintu ebyabaddewo tebyabadde byamu n'amugamba nze nsobeddwa nange kyesimanyi kyenzizaako jjukira ono gwe yabuuliranga ebizibu bye ye yali mukwano gwe kuva dda ng'amubbirako era emikwano gino gye gitera otuluŋŋamya oba otusuula yensonga lwaki olina okwegendereza mukwano ki ogukuwa amagezi kakati Kagege ye buddawo n'omugaani famire simanyi omukyala yekyanze biki ye aba alabanga gwe oli mabega nnyo omusajja omutuufu yombamu ne mukazi weeka yenda yaawo gumu oba ebiri oyendamu kati ono tamukkiriza namugaanidde ekintu kyongamba mpulira kirina mbuto namuganze mpulira obwongo tebuteredde sente tasha kwagala tolina sente wulira ofunye omukazi namugaani nawe ninawe tusobedde oli ku mukazi bukyanga omuwasa twabanga wekibeerawo ono akuleetera kacyayi yakwesombera oli kwono gwosula naye munju oli kika kya musajja kyasula n'omukazi munju naye nga gw'omwesombera naye ng'omukazi okumwesombera ne woofuba byonna waliwo buli kaseera ebisenge mizizi komyereere tewali kikutuka tewali kigenda maaso baleese kacyayi nawulidde akawoowo munange namugabula atalina manyo Katonda gwawe ennyama naye Katonda mugezi tayinza kuddira nnyama ntono agiwona n'alumanga vampire laba aga amaddu amangi ne Katonda aba mugezi tasobola kukukkiriza kati ono agasinga omukisa baguwa ye boosi yandikiguddeko namugaago kyolina okukola genda bw'oba olina ekizibu kya sente okubya ejjinja limu okutta ebinyonyi 2 omusikazi alina sente ye boosi waffe akwagaza kintu kimu kyogamba nti ngende mu mulimu gwa kupika simanyi oba ono mwami bomba sente kakati tuyonya ngoba kyetaagisa fuuka yamugenge gye twagala sente fuuka that's what I'm talking about namuganze siri ku bya bomba ebintu bino gwa kulabanga namugamba nange kirabanga muntu alina buzibu nga gwe jjukira ebintu bino biri bibiri abaana ab'obuwala abazunga bagenda okunoonya emirimu mu kugifuna abagagga baba baagala kubegako ekyo kimu kati ne bw'oba osanze mugagga mukazi ne bw'aba akozesa abasajja mulimu agukuwa amaze kubega kaakatudde wa mama Naalu tuba tuli awo ng'ono yuuno genda okutuuka ajja ayita maama mukazi wattu abadde yiwalula kuyingira fumbiro afumbira ku nku
ga maama. Maama ebintu si birungi, mulwadde yagakaaba ennaku y'omwana we muta. Ennaku kasita ekutuula ku mutima, ebiseera ebisinga n'obeera ng'oli awo kwegamba nga n'essuubi lyakugwamu bambi. Maama waali essuubi liringa eryamugwamu. Omwana we yalinga amuweereza, yalina essuubi ddene mu ye, yamusabiranga ng'akimanyi oba oli awo newe kitaba kumugulira lugoye, naye okulaba omwana wo nga musanyufu gy'ali. In fact abantu abasinga naddala abazadde baba tebalina bingi bye baagala eri baana baabwe, wabula ayagala kubeera nga yeenyumiriza mu mwana we. Ebiseera ebisinga abazadde kye baba baagala si nti nina omwana omugagga, mbwa ampa buli kimu, nedda, naye okumwenyumirizaamu. Okwenyumiriza mu kintu kifaananako n'okubanga nga waliwo muganda wamwe mu kika ayina emmotoka naye nga gwe togivugamu. Kyobulaba oli yabuuzanga nti mu kika kye wamwe waliwo ayina emmotoka, so munnange n'okwebaliza akagiina kikulu, kubanga bw'aba afuna ekitiibwa kiweesa kika kyonna. Ono yamuleetera akasente n'amugamba ne maama kwata ebbaasa eno, naye ng'olowooza agimuwa mu bulungi. Era maama yaniriza omuwala ono lwakuba mbu yali mukwano gwa muwala we. N'ebbaasa gy'aleese amugamba nkwadde emitwalo 5 ogenda ojjanjabwe, si lwakuba mbu nno ayagala kibooko. Abantu abamu bakola ebintu nga babyagala naye lwakuba kibooko ebeesusa akaliro kaba kangi, kati akaliro kamuyitiriddeko. Munnange mwanange weebale, n'amugamba munnange kansubire mukwano gwo, naye kati alaba era naye ayongera okusaasira. Maama singa aba amanya amazima nti ono gwatudde naye hypocrite, yandibadde akubanda oluyi ababbi. Emitwalo 5 gyaleese. Munnange weebale jjo, weebale ge, weebale jjo. Ng'asooka agiteeka wali naye waaye nenga obadde obuze olaba kyeggamba. Singa ddala yali muntu ng'alumirirwa tetuganye baleese emitwalo 5, naye singa yali alumirirwa nnyo yandibadde nga jja. Bibadde bizibu mbu ne ku kyalo abadde takyaliko nga yagenda Kampala kuyiiya. Ono tasirika. Abantu ab'amaziga bwe batyo naddala ab'obulumi ayinza okungula ekyalo n'akimalawo. Obujjanjabi batta omwana we. Kyova olaba weewuunyanga nnyo omutima gw'omutemu. Alaba omuntu ng'akaaba bw'atyo naye ng'asigala ye mugumu. Maama nkulabyeko, kati alinga aleese sente ziri yejjeko, kibooko ezibadde zinyuka oba oli awo zinaakendeera. N'amugamba munnange gendako, bwe twawummuza munno munnange omukuuleko ku muddo, munnange omusabireko. Anti abagenzi babasabira, abagenzi babasabira, kati nga tajje mmanju gye baaziika oli. Baamuziika wano awo we baamuziika. Munnange naalu, munnange buli kyoŋŋambye okukola nkikoze, ne munaye nkusaba okendeeze mu busungu. Munnange sente ze waŋŋamba nzireese, ne munnange nsaasira. Munnange nze kusaba onsonyiwe nayonoona. Okwonoona kubaawo naye tokuba kutta. Akuba owuwo akuba awumba. Munnange mukwano gwange. Ononye eki? Ononye eki? Ononye eki? Kuba empi mu katibba. Ononye eki? Yava yakaba. Wowe! Wowe! Munaki banange obadde ki? Bane mwana wange kikyate. Wowe! Wururu! Bambi.
ajukidde mukwano gwe. Bannange omwana yatumenye emitima bambi wulira mbajjukidde byonna bye baalimu ne mukwano gwe essanyu liri kati awunze bawunga muntu afiire obwe n'awunga maama awunze okunsinga mukwano gwe yamuli ku mutima wowe tulumwa kati naye omwana nga akutidde lw'omulala gwayita omwana we bamukubye empi kireka omuzimu tegwagala kwesembereza gasiya eyo ye duniya yadduka emisinde gye yagenze n'emirembe simanyi oba n'entu binaaterera tamanyi watuufu wakulaga embooko empi mu mugongo byamabeere gano kati tugenda mu maaso tuli ku mulimu ono ali ku ssimu mukazi yagenda mu kyalo n'ekibooko ze bamukuba bakibooko buli ludda talina kwekyusa munaffe agenda maaso njagala weetegereze ono alina obugambo bwayogera nga bumusoona mugagga najja Nick wanje boss jangu wano wakati kirabika ebintu eby'okwegayirira binokyukamu kiki nti ekyo kye nagamba ekiriwa kyukyusinika genda bosa kuyita gyotugobya ggwe yakulemye okgenda nga oyingidde amagye ekyana kino baddaaki naye nekagege wai kiki teweerabira muweerewo tomulwisa muweerewo bw'aba akulemye muŋŋambiremu nange oba nsobola naye muŋŋambi bwe mugenda ono omwami yeeyagaliza ebintu bino baneesi kirina amaddu ya rabbi yaramiina laba boss kati aba ali wano ng'essimu essimu egamba ki wanje ulira omanye ekiri wano naalwa amukubye kati ono alabanga bulimba alaba bamulimba ekikazi yakakiwa emitwalo 6 yategeera kijja kuddamu kyagala endala era kikubye essimu yamanya kireka kigenda Ssebalero kakadde oya omuzimu gwagalayo mekaleero malize babuko nawe Kampala nyenda kueleza emitwalo 3 kakati bamukubye Lisa ulira omuzimu gusaana salira magezi kati kumbe bateesa bya muzimu gusalira magezi onawuza kankwereza emitwalo 3 ogende mu ddwaliro kumbe taagala ono amanye emboozi kyeri wano era alabika tayagala amanyani gwayogera naye gumukubye akaaba ebiseera bisinga akabonero akakaaba omanyire omuntu nti ali serious bannange buli kimu kiri okay tewali buzibu there is no problem anti engeri yo kwegamba engeri gyogera kiri kalwe ekyamu swali kikyamu ekibadde kindeeza kati nze mbuuza okukwetondera for yesterday amwetondera jo yamudduseeko mancho kiri okay ebyo biveeko ebyo byabadde byajja olowooza ku byakati ali ku byakwetonda ono tali ku byakwetonda ebyokwetonda byamumwa kwogera oli ayagala byakikolwa
kati Tasha taliwo oli awo kati ani akufaako Tasha yagenda mu kyalo naye ajja kudda I'm sure she'll be back kati bw'abeeraka ne muganda we olira alina baganda be Beki ani olira kati mbona tamanyi nti ono alina baganda be kyeka nabo bakabinga ggwe naagwa kwoli omulenzi taatye kati ng'amugamba woli wajja bandeetere mbalabeko ayagala kulaba ku baganda boono kirabika ono missioni emulemye kati kyava akwata erudda alina byajjayo kalina gyamutunuzaamu ICBM Intercontinental Ballistic Missile ogiwulira oba tannagiraba buno bwonna bunyeebwa baagala akwate ku trigger naye wa aganye okwata ku trigger omukazi n'akwata kwata ogwo si musaala owulidde ne bakiweweetako naye amasannyalaze bagalwawo kikuba bukubi oba kyatomerwamu ku ndiga tetuganye si kirungi ebyambyone naye olumu ebyambyone bikkirizibwa muntu okolamu ku byambyone okubeerawo nga tosobyako ne Katonda akwetamwa ate anaakusonyiwa ki gw'atalina kibi kati onoogenda kwetonda ki oyagala kwefuula mugezi kangende ku office omukazi n'akuwayo akasente tomanyi we beebaza notunulira ensawo y'agasi eno nga yeeyongere ono omukazi akola loosi mu butamanya banna yes yakifuna kyagale kigaane n'agambye abaana b'obulenzi mubeereyo nga muyina abawala be mubala ne n'abakyala bababala kakati nono w'amaddu kiwedde just ampadde ebbaasa kati nga tekibaka ebbaasa nga kisooka kisowolamu seni kwendekera awo olaba bwe naggamba amagoba gano kye galeeta amuwadde ebbaasa n'agikwata jjukira kiri kyekikyala kibaze omuntu kasita akuwa ekintu kye n'okitwala aba akimanyi wabeerawo essaawa ey'okuba nimwogera ku nsonga eyo kati ng'amuganze n'aggamba kanya hardware olina okukanya hardware tugenda maaso kale nno akasente ko luli kyayi baali bamugabana leero tebagenda kugabana kasente kino kiralamu ono omusajja alina omutima omugumu naye ndowooza sente yandiziganye bw'aba nga taakola ebbosi byamugamba tugenda kufuna sente bwetuve mu kompyuta nenobeera ku mapesa okuva ku maca babeera ku kompyuta ne bazibisa obudde bakola mirimu kati sente zino ezawano ku ofiisi bazibawa luvannyuma lwa mwezi naye kale zino sente zakikolwa kitono nnyo kakati kagege tosobola muga nti omwami ono takutte ku mbulusi nakkiriza tasobola olaba amagezi ge nakuwadde kati buli wogenda n'okola buli wokkirira ebirombe okomawo ne tugabana yamugamba olina okukomawo ne tugabana wano wetugenda okutandikira 13 tubaagala nnyo mwena abagiriko Bumala Studios abadde Emena Tenga bulijjo abankuumire